ndabawo abantu anabewanyuse for importance era abalaga nti bali threat eri government era nga balaga nti government ya Uganda tesobola kubajja ezo nsize mmenye kino kankuwa amawulire muganda nga agesanyu toli threat eri government era tolina kyoyogera era tolina kyokola kikeria programu za government babatyeko ki temwasoma nti munne bayinza okuzimbirawo ku internet n'afuuka ow'amaanyi n'afuuka Kyagulanyi Wenta mwenemunene mwalemwa bagenda batya kitokota nga sikisaanikire ali mawala abaana bagamba baamuguddemu agezaako okubanga yeewozaako n'okuvuma wavuma obusungu alina bungi naye bano bamugambye nti munnange yenna yakubalidde kafu omuntu yenna yalisiza ali mawala ennumba ali mawale wanyampulukuse dda tulina kyo kyagamba bannayuganda ekyewunyisa byonna byoli mu kwogera zino essaawa babyogera dda tewali kipya kyogenda kwogera kati nganze omuntu ali ku byaddala nkulengera bwe nti nenkukeneka neŋŋamba laba omutwe daba omutwe kwe batemera ennyama y'embizi I can't imagine nga nti gwesaawa zino gwali mu kwogera bineeno Katumba owamulabye byali mu kuyimba yayimba nawe obufuzi obw'emmondo kati ali mu kuyimbira enaali mu ekyankwanzi babajjemu amasaati balinga abaana bato P1 P2B abasajja bo gwe ki ali mawale mu ebyo ebitama toyina kyogenda gamba bannayuganda tekiriiwo okakasaki Museveni gwoli mugamba gavumenti manya biki bw'oba gamba muno tetuli threat lwaki batukwata njagala okukakasa buli munnayuganda yenna owenkyukakyuka ebigambo byetwogera tuli threat eri gavumenti yensonga lwaki Museveni ne musajja we omutamivu tubasula tebeebase babeera bakunoonya kukwata bakutwala mu basement ba edi mutwe bakola ki balina gwe babba idiot ono ali mawale batuuse n'okumukuba metooki ne beebuuza bulijjo yeerimbika bwerimbisi mu baana bankyukakyuka nga alina kyababalako oba bulijjo abadde embega ebibuuzo bingi naye nga ansa ntini obanga bagamba nti ebigambo byayogera mu butuufu tebikwatagana bikontanyira ddala n'ekibiina kya NUP oba n'abo abakkiriza mu nkyukakyuka kubanga ebigambo ebimuvaamu biragira ddala obukyayi eri abaana b'enkyukakyuka. Kino kijje ku nze nange teri munnayuganda atali threat eri gavumenti eyeremeza mu buyinza kubeere gwagiwagira kabeera oli agiri mundu okuggyako bafamire memba bokka nabo benyini babeera threat gye bali kati gwe simanyi byoli mu kwogerako teri munnayuganda oba teri muntu kasita gavumenti efuuka nti ebeezaawo muntu kati kunywerera ku buyinza buli muntu yenna aba threat gye bali buli muntu yenna kabeera omuyozi wa kasasi ali mawale kikyegezaako okugamba nti abali mu ezo ensi z'omenye tebasaanidde kwogera kigenda maaso waka tebalina makulu tebalina ki era kikyogezaako kakasaawo nze nkulaba nga ali mu butalotalo obwakulemye okuwangula kati ate ensonyi wazifudde obusungu olunaku lwe watandika okubanja Joel Ssenyonyi ne Lubongoya obabanja Bobi Wine bwakuba Bobi Wine wo tumuyingizangako mu politics n'obalumba zinamanyi oyo kiza namanyi waliwo akuli emabega watandika okubulaminga vidiyo ezo zikyali okola vidiyo ndowooza nga 7 ng'obulaminga Lubongoya ne Joel Ssenyonyi nga bwe bayingiza Kyagulanyi mu politics era mu babanja bamuwambye n'olemu okubanja abaali bamutulugunya essaawa eyo abaali bamutuusiza mu eyo embeera watandika lugalo lusooka mu baana emabega najja mu comment nenkugamba ekintu kimu time egenda kumala eraga ensi ekituufu kyoli kati essaawa eno nagamba era nenkugamba nti
bugenda kukyanga bobanja Bobi Wine boogera ne Bobi Wine ndoza kati wamanya nti kye nagamba kye kigenda mu maaso ensonyi kwe kuzifuula obusungu okyekweka mu NUP nyamazima abamanyi enjogera y'omuntu ayina kyavuga ffe tumanyi era tusobola okulaba bikoodi byoyogereramu tusobola okulaba bividiyo byokola tukulaba naye gwe oba olowooza nti okutiisatiisa banno mbusimanya tolina woli batasobola kukwatira teri agambye nti tebasobola bakwata actually n'oba oli mu Europe nga bakwagadde basobola okukwata enjawulo eriemu yokka egi nti at least kye bateekamu okufuna ng'oli eri kyanjawulo n'okuba ng'oli ku ground kyoyagala okungamba nti bonna abali ku ground abali wano ku ground ya Uganda nti bonna bali mu komera batawagira Museveni oba bamuvumirira oba oyagala okungamba nti abo abali wabweru tebali threat eriye olw'okuba si bakwate kati kyogezaako gamba nti bali tebalina makulu ani ogambye mbu tebasobola bakwata simanya bafeeriya nkakasa abaana ba NUP abasinga bali makomera amaze emyaka 7 bangi tebalina kye bali just bana Uganda ekyo kyokka kibafuula ab'enjawulo okubeera omunnauganda oba wasoma oba tewasoma actually oba dangerous nnyo n'okusinga eyasoma kasita oba ng'oli munnauganda n'omanya ensonga lwaki olwanirira eggwanga lyo oba dangerous nnyo n'okusinga eyasoma era ku muntu amanyi politics amanyirawo nti kati wano waliwo ekirali kituufu gwe bw'ovuma abataasoma abatalina makulu ngeno bwekwegamba oli mu pulezidenti we Kyagulanyi then oba olimba pulezidenti we Kyagulanyi akkiriza mu bantu abanaku abavuzi ba booda abasiisi ba capati era bwe yabazuukusa bafuuka threat eri gavumenti eri kyo nkimanyi okimanyi era that's why kati omuntu wa bulijjo luli bakwatanga ba politician ne kati bakwata omuntu wa bulijjo n'amuteeka mu komera n'amala emyaka 7 bamachete ba Olivia Lutaya gwe bugamba Bakiseka ne Afulani tebali threat eri gavumenti then gwolika akatuli ku mutwe n'enjogera yennyini gy'oyogeramu ekulaga already bali threat gy'oli era okkiriza bw'owuliza ebigambo by'oyogera byennyini biraga bw'oli mu kwogerako omanyi bw'ofunira obudde n'otuula n'otandika okwogera ku muntu omanya akususseeko bati ogira mu teeka eri nti kamunafuye nzijenga olujeregerero olujeregerero lwe lwakuza pulezidenti waffe Kyagulanyi eyo yokka omu yayita nga bamujerega kati gwe bw'ojja ng'olowooza kyogenda okukozesa then mmanyirawo omutwe gwo kati okozesa busungu tokyalowooza kkiriza wemulemerera okukwatagana temufuuka balabe nsobola okulemerera okukolagana n'enkola yo gy'okolamu ebintu byo naye nga tuwagira kyekimu sifuuka mulabewo naye kati nkakasa ggwe obusungu bwolina ku Bakiseka businga bwolina ku Museveni okusinziira ku byoli mu kwogera kati obusungu bwolina ku Kiseka n'Afulani businga bwolina ku Museveni essaawa eno loddawo ng'otukana nze olunaku lwakola tuli mu kunoonya pulezidenti waffe gy'ali gwe n'otandika okugumba balubongo yannamanyirawo mulenzi olina ekikuli emabega ate nga Nsereko ddiru ye yagireeta jalowooza tuli badongo tukulaba okitegedde bagamba nti eddiiru mbu Muhammad Nsereko former member of parliament Kampala Central mbu yagimuleetera abaana no bekyeyongera okuba nga bamukomerera era bo bagamba nti balina bwino asingako omulala wuno tulabe kiki kyagamba Ali Mawale ono omukulembeze we South Africa owabawagizi b'NUP yayokyezza era n'aleeta okweraliikirirwa eri abawagizi b'NUP e South Africa ebigambo byafulumizza mu nnaku zino ayise live ataddeko abasajja abanoonya abasajja baffe ababiri abali South Africa Wumalo Kiseka ne Afulani abamunoonya bennyini abaleese ku live abawaanye ali wali bwe yakubiriza live n'abasajja abanoonya abasajja baffe nga ne baminisita bennyini bakyogeddeyo nti bannange tubadde tusaba ne Wumalo Kiseka ne Afulani mukomeewo naye nga enteekateeka zoba za kubakwata
nze amagezi gempa bana abasajja mubaveeko bano abasiba abakulembeze abo Ali Mawale kubanga Ali Mawale yasobola okulinnya okuva South Africa najja Uganda nga bw'ayagala Omala Kiseka kyotasobola ne Afulandani amagezi gempa abasajja Afulandani ne Omala Kiseka oluvannyuma lw'okulaba nti nno abasajja bano banoonya mwe babiri South Africa aba abasajja muve mu bigurupu byabwe muve mu byobukulembeze byabwe mubavire muddala semanya biki owabayo n'omukolo gwe NUP ng'ogenda ogwetabako ngodde no ku TikTok yo ng'oyogera ze nabagamba abakulembeze ba NUP wano mukata seetaba mu meeting zaabwe sibeera mu gurupu zaabwe kubanga okola audio mu gurupu yaabwe emu ne bagitambuza paka Uganda ne kwetera bizibu bongo uli abawanda omuliro gwe tewali abamanyi gwajja mu kamera wano n'oyogera ku nkyukakyuka bakumanyi audio yo gye batambuza batwale Uganda nze nabavaako bwe ndaba ekinnumye nga Munnayuganda alumirirwa omuwagizi w'enkyukakyuka kanzija nkyogerako wano nga neetambulira nabavaako kubanga bo teri abamanyi badde Uganda nga bwe baagala sigambye nti ze sobola kuddabuka ne kye ŋŋamba nti Afulandani ne Omala Kiseka abo abasajja abakulembeze b'NUP mulina obavaako n'ebigurupu byabwe ne mubivaako ne musigala kukola byammwe wano mulina audience yammwe mulina abantu bammwe ku TikTok ne muvaayo ne mwogera ebigambo ebyo bibadde mwogera bulijjo kubanga abo abasajja bazibu yo alinnya ennyonyi n'agenda Uganda n'akoma ogwo kyotasobola mwawulidde baminisita wedda banoonya mmwe babiri bwe basabirira akagalo singa mukomawo Ali Mawale ye ali wali ate awaana abaki ababadde babanoonya kitegeeza ki wadde pulezidenti yeesiganya omusajja ono Ali Mawale naye Ali Mawale saamutegedde atandise okubaako akabuuza ensonga mugyetegereze nnyo abawagizi b'NUP saako ne Omala Kiseka ne Afulandani nnyo bwe mba mubeera mu bigurupu byabwe eyo simama mu meeting ebyo mwegendereze either beera ng'oweetaba mu meeting zaabwe okwetaba mu mikolo gyabwe naye nga ggwe tobeebeeramu nnyo kuba okola audio mu gurupu ne bagitambuza paka Uganda ate bo teri abamanyi bo babeerayo ne bawanda omuliro mu gurupu oba munfunye mwatu nze si bigambo byange ndiwo kubanga nga kutuusaako gonna gatambula naye ekintu kino kiri wakati wa Afulandani ne Omala Kiseka ate nga kwotadde Ali Mawale kakati waliwo abawagira Ali Mawale ate waliwo abagamba nti Omala Kiseka bano mbu okusinziira ku bo awo tuvuddewo ono agambye nti ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda mubiraba munnange tubiraba nga woobiraba era nga essaawa ya kakati we twogerera bannange kiri kiri mu ggwanga Uganda ng'abafooma ba NRM baggwawo lwa buwoomi ki ekigenda mu maaso Ssemunyunganda aliriddawa Abedi Bwanika aliriddawa Mpuugamaana aliriddawa Speaker Puliya bagamba simanyi bagenda muleeta mu kooti former speaker enguzi ye mwana asookerwako mu ggwanga Uganda kati abaana b'abandi bannayuganda bannaffe mukwata baaki mbu musimanya mubavunaana nguzi Kamuseveni sebo abantu abo we bamala okukakolera nga kabeefuulira Anita Amongi mumuveeko Museveni wajja n'ebyo ebibi byonna mu ggwanga Uganda era enguzi tesobola kuvaamu obubbi tebusobola kuggwamu okutugumbula tekusobola kuggwamu okurepinga tekusobola kuggwamu kasajja gwe nga tonnava ku ntebe y'eggwanga Uganda Museveni gwe kizibu ky'eggwanga omala okozesa bannayuganda bannyinaffe baganda baffe we bamala okukolera ebizannyo byo ng'obasinikirako ebinnyo ng'obasiba ng'obamalirawo obulamu mubaleke abalya ku ssente zaabwe za muwi wa musolo olaba mwe abagwira muli ku ssente zaffe mulya kati olwo bannansi Anita Amongi mukyala Bukedia wali eri mukyala Mukedia mukyala Mukedia Mugisho oba Mugisho simanyi bulungi Bukedia oba baba baki simanyi mu nsonyiwe mwawo naye munnayuganda munnaffe ataliko wadde akasaayi akagwira yalya ku ssente zaffe fe bannansi Museveni weesonyiwa abaana b'e Uganda weesonyiwe bannayuganda bo bookwatira mu nsobi lwaki kagulupu kammwe ak'Abanyarwanda bo lwaki tebakwatibwa mu nsobi ate nga be basinga oli enguzi lwansonga katusi kammwe dynasty kagamba imbu akabano kammwe akabano kammwe ako munnammwe waalyanga enguzi
ewamwe ekulya enguzi mukagulupu kamwe akaba bano si musango wabula ate munnansi wali enguzi mbuye musango kyokka mwe abagwira mwe abandi badde basibwa kubanga n'ensi gye mubbiramu si yammwe naye ate bannansi be musiba mb'olw'enguzi mubaleke balye gw'onoogenda enguzi ejja kuggwawo lwaki gwe tebakukwata lwaki mulondamu abo be mumaze okudampinga lwaki Anita Amongi mumumazeeko emirembe Anita Amongi mumuleke ffe tujja mwesasulira tujja muvunaana emisango ekyo nga Uganda eteredde gwe Museveni tolina lukusa luvunaana Anita Amongi mumuleke byonna ebibi byakoze yabikola ku ludda lwo kyayagala kyakola nga tolina kyomugambako olw'okuba kuyisizaawo biddiiru byo essaawa eno wamaze omudampinga wamaze omukozesa amajaani ate mwefuula mbuno mwagala mukwata Anita Amongi ffe twamuvunaana dda ne bamukuba ne sanction kati lwaki gwe omaze laba ng'avudde ku bwa sipiika ate omusinikirako ebinnyo ng'oyagala mukwata Anita Amongi mumuveeko mumuwe ku space eruzira teri bizigo byakweyerusa omukazi mwagala musibira luzira neyerusa atya omukazi yafuuka muzungu eyali omuddugavu kakati ebizigo anaabijjawa mumuleke abeere mu nnyumba ye mumuleke mumutokyalinze ekimala Uganda ejjamu etokyalingira President Kyagulanyi bw'anajja ekibonerezo Anita Amongi kyanamuwa kyajja savinga naye sebyo byakucunya bannansi bannaffe actually President alina n'okujja n'atabaako kyamukola kubanga gwe buzibu gw'omugwira ffe tujja kwesotinga kubanga tuli ba mu nnyumba emu muleke abaana b'abendi wadde baba defendinganga naye omuntu n'akudefendinga kulasiti n'omuyita mu kasajja gw'oli kabi akakasajja ka Museveni kaze kalya mu buli muntu lukwe ko bakayita kasenkwe Museveni senkwe namba emu buli muntu akakolera ko kusaidiyako kekaba akalungi ko ka Museveni okuva wekajja ku kutufu tubalako tekakolanga ku nsobi buli kasene ensobi kazisonga mu banne baako buli kasene ensobi kazisonga mu banne baako lwaki maama gwatuukiridde gwe emyaka gy'olina okuva wewajja buli muntu akusemberedde yaba n'ensobi gurupu yammwe tokolanga ku nsobi lwaki mumanyira abantu we mutyo Anita Amongi mumuleke mpuga waba yalya mumuleke Samujunganda waba yalya mubaveeko temubanoonya bamaze obakolera ebintu byammwe ebyekisiru essaawa eno ani agenda obibakolera wangadya wuyo mumukaabya maziga yabakoledde ebizannyo byammwe byonna ebyekisiru essaawa eno mwagala mudampinga kaakati mumukola ebyekisiru lwaki mwabakolera mumala ne mumusuula lwaki atirisi temubawaako space ne mubagamba owaaye mugende mubeere eyo musirikire eyo lwaki mwewe babasasula ebirungi mubasasulamu bibi naye nammwe muyige mwe be bakozesa mumanya kakasajja kabi kakukozesa ne kamala ne kakusuula ne kamala ne kakusibako ebisanga ebitali bituufu mukazi wattu Anita Amongi mugenda mumalako emirembe ekizigo kigenda kuddamu kibene nga tekikyamutuuka stress ng'ekizigo akyesiiga saidi ne saidi nga takyategeerekeka mukazi wattu abadde alabika bulungi ng'ekizigo akyemetta bulungi omukazi muzungu eyali omuddugavu mwagala mutwala luzirani agenda omuwa ekizigo akasajja ako ka Museveni kabi naye nammwe be bakozesa muyibe kyokka era waliwo ebigumba tuutu essaawa eno era nabyo byagala kugujubana mwagala kugujubana muli bannansi akasajja ako nammwe mukalyemu olukwe lwaki mmwe mulowooza mbuno ke kalina obbalyamu olukwe mwekka nammwe mukayite ebbali byekakola mubiyite ebbali mubibuulire bannansi mugambe nti lukagenda kukola bwekati ne bwekati ndiiruzaako mukalemese okuba gwe akuwa obusente n'osalawo olye mu ggwanga ly'olukwe n'otomanya nti nokagenda kukufunza ng'oli wekka essaawa eno buli omu bamunoonya tetusobola bawolereza lwansonga mwatuyitaayita mudda naye ng'essaawa eno Museveni si alina obbasasula ffe bannansi ffe abajja obbeesasulira gwe kasajja gwa Anita Amongi mwesonyiwe Anita Amongi yalina abantu bangi nnyo nga bamuwolereza waneno buli kyakola ye mami muliridda wamwalyanga sente ze lwaki essaawa eno temumudifendingako lwaki temumuwolerezaako munnammwe bannange n'omubi abaako munne ka Museveni kazze katta okuva mu gyekinana naye n'essaawa yakakati bakyakadifendinga Anita Amongi tattanga ku muntu nga Nabbanja nti yatta John Bosco Kibalama
Anita Amongi tattanga just ebyaroganti bye mu parliament bye yalinga ayogere ebyekisiru oba mukitegeera ng'alya ssente nga waayagala naye tattanga ku muntu naye mulinde ssente za Anita Amongi naye ne wabulwawo n'amuwolereza mukazi wattu ekiziga agenda kijja wamukomera. Bannange bannayuganda mweberere mwaka akasajja ka Museveni mutandiko kalyamu olukwe mukalyemu olukwe nze mbabuulira nga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu ffe tubaawo munnange okubanga tugakutuusaako gonna nga we gali tuula butuuzi kalira nywera buli kimu kyetaaga kubanga omanya ffe tubanga tukutuusaako sigala naffe tovaawo bingi nnyo bikyajja.